decision eno etwewunyisizza nnyo oba ensalawo y'omulamuzi si ya mateeka. Eno si ya mateeka, ebyamateeka byonna tubiwangudde era nga bwe muwulidde bwannyonnyodde ground zizo n'ez'amateeka tuziwangudde. Ground gye tuluuzinze yeri political era gyatasobodde nakunnyonnyola kubanga mu kyamateeka agambye Dr. Besigye bamuggulako emisango egyo gyonna gye gimu nga gino lubereberye. Bamuggulako emisango gya treason oba okulya mu nsi olukwe si gwe gusoose, bamuggulako emisango gya terrorism ekyobutujju, ne bamuggulako n'ogwa rape. Gye misango eminene gisingayo mu Uganda. Naye gy'emisango egyo gyonna ne bamuwa bail era ekyakikkiriza. Ndowooza emirundi gyakwotinze keesi ya Dr. Besigye mugiwulidde. N'addamu era n'agamba nti era ne bamuwanga bail obukwakulizo bwonna bwe bamuwanga yabutuukirizanga. Teyadduka, teyakola ki, n'abeerawo era tebamusingisangako musango na gumu. Ne gye bamuwa bail gyonna gwakyaliko ku Buganda Road era n'akomawo. N'agamba bashuriti bonna bali substantial. N'agamba naye yennyini alina permanent place of abode. Naye yennyini muntu wa buvunaanyizibwa Dr. Besigye ne Obed Lutale. Naye n'amaliriza nga agamba naye yadde ebyo byonna weebiri naye olw'obunene bw'omusango ayinza okutoloka oba ayinza okutaataaganya okunoonyereza. Naye ng'akimanyi bulungi n'emisango gye bamuwaako bail before gy'abadde akwotinga bamuwa bail era teyataataaganya bujulizi. Mu nkola yaffe ya criminal justice system, actually ya justice mu Uganda n'ensi yonna, omusango mukadde gwe gusala omupya gye tuyita precedent. Kakati abadde alina okugoberera ensala enkadde ate ng'eri ku Dr. Besigye yennyini naga ono yennyini ye yaleeta precedent egamba nti omusango naye guba munene mutya omuntu afuna bail. Era n'agamba nti ono yennyini yali aweereddwako bail neyeeyisa bulungi era tumuwadde bail. Kakati ekyakikyusizza ensala eno mu bufunze ya byabufuzi si ya mateeka. Ensonga zasinziddeko okumma Dr. Kizza Besigye twagala okukiggumiza. Ensonga zasinziddeko okumma Dr. Kizza Besigye bail si za mateeka. Ez'amateeka zonna zibadde zita Dr. Besigye. Ensonga kwasinzidde obugaano muta za byabufuzi era zeeraga lwatu mu nsala ye. Ekirala nti judgment eno ya bulabe nnyo. Actually ekyusizza foundation omusingi gwa ssemateeka yaffe ega nti omuntu yenna n'omusango naye guba munene gutya okutuusa nga amaze okuwozesebwa n'asingisibwa abeera innocent aba talina musango. Naye mu maaso g'omulamuzi Rosette Comfort Kanya, Dr. Besigye wa bulabe eri security ya Uganda alinga amusingisizza omusango. Mu maaso ga Rosette Comfort Kanya, Dr. Besigye asobola okugenda Greece, asobola okugenda Switzerland, asobola okugenda Kenya n'ataataaganya obujulizi nga ne passport ye bamugijjako. Omuntu yenna kye yalikoze omulamuzi obwenkanya buwalirabye ng'ekyo kyasobola okukola muteekeko obukwakulizo. Yali mugambye tajja kufuluma bweru wa ggwanga okujjako nga kooti emukkiriza. Maybe kye yaligambye nti atojja kugendayo naddala mu nsi ng'ezo ze bagamba wayinza okubeera abajulizi titojja kgenda Greece, tojja kgenda Switzerland oba tojja kgenda Kenya okutuusa ng'omusango guwedde. N'oteekako obukwakulizo bwe buti. Naye togamba obugambi nti ajja kuinterferinga mu bujulizi n'ennoonyereza ate ng'emisango giri bweru wa Uganda ate nga ye ali wano mu Uganda. So ekyo tekyaddinga kye tugambe kidefeatinga logic. So omusango ensala weno ya bulabe nnyo nga bwe mbagambye eri jurisprudence yaffe ku bail. Kuba luli kibadde nti omusango naye guba munene gutya nga basobola okuwa bail. Ono omulamuzi akikyusizza aga nti singa omusango kati guba munene nga treason oba terrorism oba rape, kooti tejja kuwanga bail. Ekyo kya bulabe nti kizibu kati kooti okuwa bail ng'omusango gwa treason kuba yensonga yokka gyawadde nti omusango munene.
ate nga amaze okukiraga nti yakamala ennaku ezisuka 12 ku remand. Dr. Besigye n'Obed babakwata 16 November last year. Ikyali badde kimumala n'omumala ogamba nti obudde obwo bubadde bumala state okumaliriza investigation zaayo, kubanga bw'oba watandika mu 16th November last year okunoonyereza, kati tuli mu April, kyekyo kiba kyanoonyereza ekitaggwa. So kyali badde kiwedde akaseera kano. In fact zezaalo yadde n'ensonga ngaga nti state ebadde n'obudde obumala obunoonyereza n'olw'ensonga eyo tumutadde. So tuli bennyamivu nnyo, tuli banyiikaavu olw'ensalawo y'omulamuzi eno etali ya mateeka naye ng'ate ya byabufuzi. Tuli banyiikaavu okuba nti jurisprudence waffe oba amateeka agakwata ku bail gakyusibwa omulamuzi. Tuli banyiikaavu nti ssemateeka ayisiddwamu olugaayo kuba kakati right to bail efuuse enzibu okusinziira ku decision eno, era state egenda gikozesa nnyo mu misango mingi egy'ebyobufuzi. Bagenda gikozesa nnyo. Kye bajja okukolanga kuggulako treason, terrorism, nga baga gw'olirayikira okuinterferinga with evidence oba n'abajulizi oba ne investigations, therefore tukumye bail. So eno judgment egenda kutusiba ffenna, egenda kusiba bangi ab'ebyobufuzi ya bulabe nnyo. N'olw'ensonga eyo tulina okugirwanyisa, silwa ku Dr. Besigye yekka, ye muvumu nga bwe mulabye, ne tulina okugirwanyisa nga tetukomye wano wokka Uganda. Tugenda kuddayo okutuula era oluvannyuma tugenda kufuna meeting tusalewo butya bwe tunoonya ku bwenkanya obutuweebwa mu mateeka ag'ensi yonna, kuba tebikoma wano Uganda. Waliwo kooti ya East Africa, waliwo kooti y'olukalu lwa Africa, waliwo ne kooti endala. So tugenda kutuula tulabe bwe tufuna obwenkanya ewalala, yadde nga na wano tukyagenda mu maaso n'olutalo lwe lumu, naye tulina okufuna justice ebweru wa Uganda. Etegeeza nti obufuzi bw'abakwatamundu bweyongedde mu Uganda, ate bingi nga bino mugenda kubiraba nga tusemberedde akaluuro ka 2026, era tulina okubeera bagumu ne tusuubira ebintu ebibi mu nfuga ya Uganda okubaawo, naye ne bitatunafuwaza kutuuka ku giving up. Tetulina okugwamu essuubi, era tulina okufena kukwatira wamu nga bannayuganda ne tuwakanya embeera eno eriwo. Tugenda kutuula tukanye, naye mujja kubiraba tetugenda kutuula, tetugenda kwebaka, tugenda mu offices tuwandiike oluzungu, era nga wiiki ejja mujja kubanga tubategeeza kiki tukoze. Nawulira bulungi nnyo kubanga singa teyampa ddembe sandibadde wano nga njogera bino byenjogera naawe, ate nenkola emirimu ey'okuyamba Besigye ne Lutale. Kati bankwata nga balowooza nti bagenda kungaana kukola emirimu gyange. Bagezaako kye basobola, emyezi nga3 eweddeko, naye kati nkomyewo. Ate nkomyewo nga ndi still ndi ready, ndi mugumu, ate nzikiririza mu ddembe ly'obuntu, nzikiriza mu nkola y'amateeka. Nze ndi mweteefuteefu kugenda mu maaso n'okukola emirimu gyange. Tetulina beetu lijulira ku nsonga eno okujjako okudda mu kooti emu okulaba nti tusaba bail. Engeri gye tuli nti ensonga zonna tuziwangudde ezeesigamibwako okuwa omuntu okweyimirirwa. Ensonga yokka eri mu ndowooza y'omulamuzi, ndowooza enaakyuka mu ndowooza y'omulamuzi omulala, kuba yagamba mu ndowooza ye, mu ndaba ye, okusinziira ku musango guno oguli ku Dr. Kizza Besigye n'obujulizi obukyetaagisa, tasaanidde muta. Embeera yonna eyo gye tulina okutunuulira, tukakase kooti eno tunaatukomyewo nti ekyo tekiriiwo, oba nga tumu-influencing tumulage nti ebiseera ebirala musango gwe gumu mu mbeera ze zimu asobodde obutakola ki, obutatuukiriza bukwakulizo. Lwaki ku luno kooti esuubira nti abutuukirize? So ekirala tulina n'ebbeetu erifulumako ebweru w'eggwanga, tugende kakati ensonga zaffe zisukka ku ddembe ly'obuntu, zisukka ne ku nsalawo y'amateeka, zisukka ne ku Uganda. So ebyo byonna tugenda bitunulira nga bannamateeka, tusalewo kkubo ki tugenda okukola, kye tugenda kuzikiza, tutandika butandisi. Musango oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale Kamulegeya, musango gwa maanyi
musango gwa treason ne misprision of treason. So twategeka timu y'abannamateeka nga y'amaanyi ne tukola one of the bail applications wali olabyeko mu Uganda. Naye kikwewuunyisa nti n'omulamuzi oluvannyuma lw'okukizuula nti application yaffe y'amaanyi nnyo akizudde nti buli ground ya application gye twateekamu ntuufu abeeyimirira b'amaanyi nnyo era basobola okukomyawo abantu bano mu kkooti, naye n'ateeka wansi eno akawaayiro nti olw'okubanga omusango gwe bakola gw'amaanyi tebajja kusobola kudda mu kkooti oba bayinza okutaataaganya abanoonyereza. Ekintu ekyo kikyamu nnyo kubanga ffe tusuubira nti n'abajulizi ba gavumenti bonna beesuubira okuleeta bannamagye bali mu CMI bali mu investigations. Dr. Besigye atali munnamagye omusajja private person ana-influencinga atya bannamagye abagenda okuwa obujulizi ku Besigye nti bamu interceptinga anaaba influencinga atya balemesa okujja mu kkooti okuwa obujulizi. N'olwekyo ffe nga bannamateeka tukoze buli ekisoboka era n'omulamuzi n'akiraba nti mu butuufu this is one of the best bail applications, naye ekitujja enviiri ku mutwe tukyewuunya lwaki asazeewo ruling gy'esemba nti ate tamuwadde bail nga yeesigama ku bintu ebitalina makulu. Kyova ffe tulowooza nti ensala y'omulamuzi okumma Dr. Besigye bail si ya mateeka wabula ya byabufuzi era nga bannamateeka nga senior counsel Elias Lukwago bwagambye atukulembera tugenda kudda mu meeting tusalawo kiki ekyokukola, naye nga of course tugenda kuteeka mu application endala tulabe nga Dr. Besigye tumuta. Ennyinga eya 28 ekakasa omuntu yenna ne bwaba yatta muntu ne bwaba yakola musango ki ate baba terrorists baba wa bail naye ate Dr. Besigye gw'okyajinze treason. Ennyinga eya 28 mu ssemateeka wa Uganda egamba nti buli munnayuganda akyajingibwa omusango gwonna ogwa buli kika alina eddembe okweyimirirwa bail lwa nsonga nti ennyinga ya 28 egamba omuntu oyo anaabanga talina musango okutuusa nga kkooti emaze okugumusalira. Naye mu nsala ya leero omulamuzi alinga amaze okugusalira Besigye ate ng'omuwaabi wa gavumenti agamba okunoonyereza tekunnaba kukolebwa. Kakati omulamuzi akijjawa nti bano omusango guyinza okuba gujja basinga ate ng'okunoonyereza tekunnabaako bwe kwabadde. N'olwekyo kiraga bulazi nti omulamuzi ayina influence endala ezimuleetedde okusalawo nga